passport wagifuna nayo ne n'olwaleero ne communication yo n'okungamba nti oba tutuuse ku kino yagamba nti nze nina omutima mubi era agamba nti ku myaka gyange yeewuunya yali ampa ekitiibwa nti naye takyakimpa mbu nenjogera nti amanja neŋŋamba onoonooli era ya message gye yansindikira yagambye mbu wali olowooza bw'onaayogera mu social media ne bazikuwa tebazimpa naawe tozimpanga era naye mabega bwe nali sinayogera ku social media wali tozimpa naye nzaagala ojja muganda wange ajja zimpa ajja kuzimpa muganda wange mugumu naye yazibanjamu ye mutene nze nziringa entono bangi basama nti obusente nga butode bwegeza ngamba nigalira muli agamwa bububa butono bwange gwoba olina nnyingi kale zizo sinazibanjako ye gwe olabye lwaki sigamba bukadde 2 oba bukadde 10 oba mmeka lwaki ngamba ezo waba yasobola okubeza passport yali abasasula ez'omuzannyo ezo yatugamba tebyafuna ne sente tebaali tebannatuwa omuzannyo gwali kumpewo yati nze kati nze ndi muntu ati ayambala yati abalowoleza mu kumuloga mushiriki anti yagambye eddogoli liyitirivu wa yava eno nga mumuyisa kati nina kyembuuza bw'oba tolyanga ku nsenene osobola okumanya ensenene bwe ziwunya nedda kati ye gwe atalogangako amanya atya nti kati wano baloze nze mulimu ebintu byesaagala bintu bya kisirusiru ebyo nedda sebe emyaka gyange gyegiyomba kubanze buli kimu ntegeera kyenkola gwoba kati olowooza nti egyange tegiyomba kati sebe nfunire egiyomba nti ennyombe kuba njagala kuyomba njinoonye tutandikire ku jijjo kujange batandika kuyomba kuba kati gyembuze gyenkuwa kakati nno wemba saagaliro nnyingiremu njagala okimanye ndi kyenkola nkitegeera omanyi bwe tuba ku myaka gino abatategeera nga mmwe mulowooza nti tulina entondo kituufu kakati nga mwerabidde nti ffe twakubanga we are reasoning beyond your understanding gwe kyova olowooza nti nze nina entondo kuba tosobola kutegeera kutuuka wenkoma kutegeera okusinga okitegeeza kuyomba nedda anti okuyomba n'omuntu ali Bulaaya mukulidde ku mulembe mubi nti mwenna muli basiru kakati bw'osanga omugezi bw'ayemfasayizinga ku nsonga n'agikkaatiriza olowooza ayomba kuba mwamanyira kutikka binnyo ofakire station sirina kyenfa naye no like seriously nkulabi omuvumi sinnamuvumako kale omubuliridde yes station tetegeera kubanga alinga mu mwalawo nina n'abaana abamusinga naye if she cannot respect me then kitegeeza ntamanyi bantu bakola ki nze mpandikira otya message nti nakwagaliza okufa bwe wenkana nga nina n'abaana abakwenkana kati wenjagala nange ambuulire era ninda bulinza ambuulire yabeera ku kitanda wano ebbanga ate era newe mwazanyira emizannyo yagenda ku kitanda bali babiri kitegeeza gwe wamutwala ku kitanda kati bukyazaalibwa talabanga kubali ku bitanda bonna nze mbatwalayo okujjako okwebuza amagezi bw'aba yali ku kitanda emirundi gye nagendayo yandabanga nga nze nange mwebale kujja kundaba mwebale kino yandibadde agamba abamujanjaba n'abaserikale b'oku geeti kuba eddwaliro alisasulira n'abagamba nti mumanyi oyo mumugaane wano yankola ki yali akukiina yandigambye nti nze munamuleetera obulwadde yenze kati yabaaki yalwala bulwadde ki ati nange kinyagala okubuuza ndowooza ate biriwo ebijjire ebiki ani yamuloga kuba wagamba wali oyagala mutta nani yava ku kyagamba ndi wali oyagala mutta message yakusindikira ku ki nze agamba mbu nali mwagaliza kufa andi nze kyembuuza gwe nawe kakati gwe kuntegeerayo nze nga mwagaliza kufa mwagaza ki nze siyimba nze ndi mutendesi w'abayimbi naye nze sikola ki ate si mutendekangako ate siyimbangako naye nze simanyi yava namulabira mu Diamond SM nga kawala kato nimbuuza nti kana akaana ke bakola olubuto nga kato nga kazina bwe kati kaawa nibangamba yako ke kagundi nenkalaba nga kazina amazina kali lubuto nzi mwenna kalabira wala wakalabe kali lubuto nga kawala kato nga nsanyusa nnyera ke kamu ku bwana bwe nali nsinga okwagala mu bandi eyo sekabako keweyolera nze sirina buzibu nakyo sinze nakeyolero baki kani bwabula kaali kakwanuka nga bwona ayagala omuntu ng'omulabye nga kansanyusa babayimbanga babiri nga bwe bayimba kye tuyita duet nga gundi yaabwe ennungi nnyo duet yaabwe n'omulenzi gwe yayimbanga naye oyo omulenzi ng'era nabwe bansanyusa bwe bayimba
kali nali simulinako buzibu ate bwe tutandika ntandika okugoberera ennyimba zako nga kansanyusa byekaali keekolakola naye ate kati neewuunya bw'oba oŋŋamba ndi nze nali namwagaliza okufa ntya sisobola abantu mulimu ebintu by'olina okulowoozaako n'obimalirako obudde nze kati bw'okyambeerawo sibeeranga ku muntu agamba nti gundi badde anjagala kunzita oba yabadde ayagala kunkola kino nedda kati ye atandikira ku kinsonga kijayinza okuwa lwaki yakyogera nga ali wano n'alinda agende ebweya anti kakati gyensonga kuba yali omanyi abantu batono nnyo asobola okugamba ekintu ng'akuli mu maaso bw'ati naawe ne bw'oba nga olina gw'okyaye toyinza mugamba nti nze nno nakukyaye ayitha otandika bikolwa oba kusindika mabaluwa oba ki oba amasimu oba message naye ekyo yali tasobola kiŋŋa mwali badde mwogera okuye okutuuka okusindika message mbuno wali oyagala kumutta mubadde mwogera tubadde tetwogera naye nagenda okusembayo okwogera namusindikira message nga mugamba nti nali njagala bw'aba afunye sente zange azinsalira magezi kuba kye nali njagala kyagaana twali twakolagana naye nga tukyazanya ffenna station and the house girl nga twakolagana nga twali tulina trip gye tugendako nagamba nti tewali sente as per now gundi Nation Media Group tenatuwa sente naye nga bwe tannatuwa twetaga passport ate mangu sente ate zijja kujja luvannyuma mugire muleete eyo sente ate tukole passport express nembuuza nti sente meka nti kyetaga emitwalo 5 nali sizirina kubanga ate eyandibadde azimpa yali agambye ng'ate nange ndi mumativu tebanatusasula kuba yali takisa kintu kyonna nenzikiriza nengamba nti kale neŋŋenda nenoonya sente nezimbula bwe nali njagala okumpa sente babadde bange benabakubira nebagamba nti tujja kuwa sente naye tuweemu weeks nga 2 ng'ate kyetaagisa mangu gundi tugifune mangu nenkwata nalina TV yange mu nju nenjiwanulayo TV ki gye balagirako Solastar kibuto ki nedda sebuflat toyinza giwanulayo ku bracket kwebeera empozi kibuto ezammwe zezibeera ku gundi nenjiwanulayo nenjitwala nenjitunda abaana nembagamba ni munaye bambuuza TV ogitwalawa nembagamba nti TV eno yajinguza alabika yabbanzibe kati njizaayo nemekuleeta mitawaana kumbe njagala kufuna passport otunda ofune passport najitunda emitwalo gyali 8 nenkwata emitwalo aga 5 nogawa station n'olwaleero mumpeke nkugambye gyali 8 nitolaka 5 nengamuwa naye n'olwaleero kye nagimuweera takimpanga kati nze mubi muzeeyi soko olinde kutugenda empola waliyo yakugamba mugere passport very fast passport wagifuna nayo n'olwaleero ne communication yonna okuŋŋamba nti oba tutuuse ku kino yagamba nti nze nina omutima mubi era agamba nti ku myaka gyange yeewuunya yali ampa ekitiibwa nti naye takyakimpa mbu nenjogera nti amanja neŋŋamba onoonooli era ya message gye yansindikira yagambye mbu wali olowooza bw'onaayogera mu social media ne bazikuwa tebazimpa naawe tozimpanga era naye mabega bwe nali sinayogera ku social media wali tozimpa naye nzaagala ojja muganda wange ajja zimpa ajja kuzimpa muganda wange mugumu naye yazibanjamu ye mutene nze nziringa entono bangi basama nti obusente nga butode bwegeza ngamba nigalira muli agamwa bububa butono bwange gwoba olina nnyingi kale zizo sinazibanjako ye gwolabye nga lwaki sigamba bukadde 2 oba bukadde 10 oba mmeka lwaki ngamba ezo bwaba yasobola okubeza passport yali abasasula ez'omuzannyo ezo yatugamba tebyafuna ne sente tebaali tebannatuwa omuzannyo gwali kumpewo nze kati nze ndi muntu kyova olaba nti nalwaleero abantu bambuuza lwaki obanja kati nze sematimba bw'oŋŋamba nti wali sente nga nzikakkana kuba nze natandika okuzannya 1970 mwegi nze siri waleero ndi muntu mukulu yensonga lwaki bwe mba nkugamba sente zange nti eno njagala mba njagala kubanga sikusaba nsabe yali yange binafsi hakki yange nane oli mutufu ogibanje kuba watunda ne TV abaana ne bakubuuza nyo naguno gwakabambuza nti tebagijira nabagamba nti anaatera okujijira linda ku TV togizangawo sifira tone bane ne sente dezinzirizibwanga ze najiramu ate najizaawo ne balance ya Afrika kuzi watunda ate namukola mu birala kuba ira abatagula TV yali tagula kyevo zo obanje ogule TV y'abaana nze nyongereko ziri ze nasigaza wazitereka na katofu nanga passport era toyina passport anjirina
najifuna within 4 days nagwe na jenna twala sin ne bangama dijangu gwe gundi nga buli omu ndaba byanyangira nannyo ate era ku sente ezigule official nadi ya mulemera ati okufunia passport nge mabega ko yali atwala abantu kati yali atwala abantu ebweru mage Dubai bantu kibe yali atwala ebweru goli nabo omanyi be yatwala nze nga tempulira balaja na bulaja nyinti tebagenda kati ate notegerebe dana no mwasenda nedda nze mbibulira kati siruliwe nakola nze nakolagana naye nga simulina ko tabbu yonna sabu mfulako buzibu wonna bwajja kati ate kino kyazze nakyo okuba nti embeera ezikusa okutuuka wano yampisizaamu eggaali nange nenzijayo sitiidi ogimanyi bino ebipiki ebinene nange kankimuyiseemu akiwulire yo trip gye mwali mugenda ogenda kugiya kugambirako mwagenda tetwagenda kubanga anti ne passport zaali tezaavaayo ikiza teyabba gwe wekka abalala simanyi baneeyogerera nabo golowooza nnyinza okubeera omu abalala bajja kweyogerera nabo abamu bayinza okumutya bamu bayinza okutya naye nze sirina kyentya kuba sirina kyeneeguya ate kuba sirina kyenfune kuva wa muntu byenjogera byenkola ate sirimba siwaayira yampeza message mbe waayira ebintu ebyo bulimba obwerere mu kamera n'odda ku social media ndiyo yabimperereza kuki naye yabadde ku social media naye ajja giwulira mu social media bagiyita keeki kuba nze sigibeerako lwansonga mba sirina nsonga eginteekako naye bwondipisamu eggaali n'ogamba munayagala okukola ki nze nemubuuza ndi kakati olwokuba mbwe simanyi wandibadde neetagira ng'olikukyata abantu abali ewammwe bonna ku kijja kyammwe bonna nze nabaagaliza okufa ne bafa oba eyo gy'oliisa emitule zonna abantu abafa emirambo gye baaziikamu nze nagitunuulira ne gifa ewammwe awaka tewaliiwo binankani kijja naye kijja ekyo abaawo nze nabaagaliza okufa ate obeera namusiriku mu nnyo obeera muntu atali naddi eddiini oba ogisudde ebbali okuddamu ebyo nti nze njira kino nze bwewali osoma mu Qur'ani ng'eddiini bw'ogimanyi obulungi bakugambako nti Sematimba Ibrahim y'omu ku malayika ezijjamu emyoyo n'oyogera ebintu ekyobusiru bwetyo munani nkwagaliza okufa wagenda ku kitanda wamala kuŋŋamba nti ŋŋenda otandika okolagana ne Stacia wano recently ku bya House Galani guli nga tomanyi mpisa ze ngotomaze kuddamu munoonyerezaako ng'ovudde kuli kale akawala akatoke walaba akali olubuto nze station olwokuba nali simulinaako buzibu byo nga sibirowooza nako kuba she gave me hospitality hospitality gye yandaga nga twakatandika ate obwesigwa nze bwemba mu baana naddala abawala kuba nze nina abaana abawala bangi ate abali mu sayizi ye kati saa ekyo sirina kye nali nsuubira nga siyinza nakuwulira nze nali ku ngeri gye nali njagala mu station nga naye bw'oba awaalina kyamwogerako nga kinnwanya nga balaba muzeeyi akuba panki nti lwaki nti onaayogera ku gundi yes kyenjogera nkimiininga nali mwagala kubanga nga era nga mulwanirira buli yamwogera nga bamwogerera naye nga mbagamba nti nze temundeeta mu bintu byammwe ebyo nze ono wentandikidde okukolagana naye wenjagala entandikwa ye wendi saagala kumbuulira byammwe bye mwalimu nze siwalanirako muntu kati nze nali okutandika okukolagana naye nange saagenda kukolagana na Stacia nze nali mu kibuga we nali nkolera nga ndi mu Nation Media Group gye nkolera omuwala bamuyita Bisambi Bitereka Bisambi Bitereka mwagoba baani abamugoba ate mwakwata essimu ye ne mumuyiga anti toba musiru ate bwanange nali nkolayo bukozi kakati gyokola ate naawe oyinza ogoba abantu ndi ekyala toba nga atalina magezi oyagala kuntabula mwakwata essimu ya Sambi Bitereka eyani katolaba nti tolina magezi kati tuli wano tutudde babiri nyinza okukwata essimu yo ate onsaba kole katulabe nogenda mu WhatsApp group mwendi nonyiga left kakati ate okebera nga yeegobye kakati ate ogambye nti yeegobye ate lwaki ogamba nti twamugoba anti akumwagamba banaye lwaki mwakutisa baani gwe yagambako nti Sematimba yakwata essimu ye yagamba Stacia kakati nze nfaanana Stacia bwontunuulira bwe nti mwali muti nani twali tutyo golowooza nti no kakati gwe olwokubanga kati oli wano n'abantu b'otambula nabo bakwata mizindalo bwe bati bakola interview ku bantu kati kitegeeza otambula n'omuntu naye nga byakola bibye golowooza nti Stacia bwe yabanga agenda mu kuyimba nga nange ngenda nnyimba kuba tukutambulira wamu bamuwuliriza Stacia ayimba bulungi naye nga tebayinza muwuliriza ayogera yaggwako ki anti kakati kwe kuzannya nampita netwegatta bwe tutuukaawo nga bwe mbadde nkunyonyola Bisambi n'aŋŋamba ndi mpandiikire obuntu bwe buti
tiwe busikiti nti ngambuwandika bwayitawo emyezi ng'esatu ngajja ngamba nti bwewandika mulimu ono gwe watugamba Haji ate tetumulina jangu otukolere ki otuyambeko wozanye Bisambi nangamba bwatu nandagirira nti jangu Bisambi akulagira ati omuzanyo gwali gwani Bisambi bombi babiri nga bali bombi atoli nagoba mu gundi oli nga yalinga writer gundi yasoko kubanga writer okujja nga kubanga yanze yajjanga nangamba pandikira busikiti bwe mti nembu wandi nga kitegeza ndi yalinga contract ya writer kakati nzibwe natuka eyo nga atebagamba nga tulimu naye mwali nga tutandika kuzanya bwe tubatandika kuzanya nagamba nti nze nno kakati kuba obuntu buno buzze mumanyi nga tukumanyiddwa akawanika nga mumanyi nti mwe muwandika kati nze byokuwandika mbikoze eki and I don't claim anything kubanga saagala kyetuyita credit kubaga already bamaze obussa ku air bwe airinga ku social media nga mulewandizeko nti writer gundi kati nze mba saagala kiyingiramu ekyo nkitadde kuba ate bwe nagamba nti nkayanire rights z'okuwandika ne credit kati nga kyano bajja jiggala kuba baba abakyano bo tebaagala ebyo nga tukita nga tutandika kuzanya nesene zibanga tugamba nga olugira nga olusi nga bazituwa bwe bazituwayo ebbanga eryawerako nekituuka ekiseera nga tezikyajja kuba mazanya season esooka neyoku netulinde esooka yali enaatera okuggwako nezibula ezitanekobula nga company gye mwaguzanga ebyo sibigimanyire anti nze company gye mwaguzanga not all people who are involved in the cast nti bagenda ne babanja kubako agenda okubanja kubako akola mu finance buli omu aba alina kyakolako kati ffe ebyo twalinga tetubitunulamu nga batubuulira buulizi ki kivuddeyo leero bagambye teziriwo kati netukkiriza netuzanya season 2 sendi nezibulira ddala bwe zaabula kati bwe twageza kubanja nawulidde agamba mu nankani nti gundi teyafuna sikiti naki ekyo nenkisonyiwa naye enjagala ze naleeta mu cash ziri waze enjagala ezo zona ozesonyiwa kale nazanya ekyo kuba bw'okimbuulidde ndi artist ekyo nkitadde ze najja eka njagala kuzzaawo TV y'abaana ze njagala naye nkugambira wano ndeeza zajja zimpa gwe seka kubanga nazze kuseka wano seka nawe nkuyisaamu bajaji muzeyi tewaze kuseka naye emyaka emeka TV y'abaana nga bakubanya station amaze emyaka 2 tali anti gyegyo tozangawo TV sinaba ate sendi nazifunye kati agenda ngati ndaba nga mugumu yakombye ku paasi togenda zifunye oba zikombye nkubuulire nina nkugambira wano obeera ng'omu kwabo bawanika ngo mukono bwe libanga nafa nga tebannansasula ogendanga n'obanja n'oli bwali baafudde n'obagamba nti oyo Sematimba yali amubanja bamuweseteze bagule TV y'abaana bagibawo wali bw'alibanga yansoose okufa n'ensanga nga baamuziise ngenda kugenda n'ensanafu nziyiwe mu ntaanayi zimuluma ziroma bulabo bwe ndisanga nga bamaze muziika nga wayise ennaku ndifuna embuukuuli ngenda nkuba amalaalo emigga emiyitirivu kati nate ngenda ne mu kampuni ezikola enguudo nona akuuma akanyiga nyiga bo waseetere we bamuziika bali batanazimba naye ajja kuzimba kuba teriyo omusiraamu nga bw'omulaba ayambala musiraamu mulungi okuva lwe yatandika okwambala musiraamu ki naye ajjukire nti omuntu ayambala bw'atyo tafa na bbanja lya muntu omuntu ayambala bw'atyo tasiiba kisiibo ng'alina ebbanja ly'omuntu n'atalimuwa ate n'addamu bya kisirusiru ebyo ng'oli amubanja wali olowooza buligenda mu social media ne bazikuwa ng'odongwa bw'otyo ng'oli omugamba mbu takubanja busente butono nnyo nga bw'obulaba kale kati buli kimu kati tugenda mu social media anti abagikolako mmwe mulina emimwe muzungira mu bantu kati nze wammwe nze nazzeeko ewammwe manyiyo nedda nze saagala kumumanyiira nze ndi muzibu kituufu ate njogera ekyo kyennyini kyendabako nze obusente abantu waliwo alina abaana bana enfeeke ezi z'omuntu bano bafaani gundi mbusimanyi bayita bafaani gundi abo nabo bakale bannyingirire nina balina babeerako oba waliwo yabadde ampalalidde obusente butono nnyo emyaka gyo gifuge obusente ntono nnyo namugamba nti otikka ebinnyo obusente ntono nnyo omanyi nazifuna ntya era we naziweerayo gwe wali ozirabyeko ebiseera bye wali ozirina mu nsawo
gomanyo okuzeekwata noziwayo nti okola kino ne batakikuwa ne otafuna information wadde feedback yadde okunyegako nti oba eganye kati ate noddamu kugamba bwali olowooza ndi balizikuwa nga ogenze ku social media mbu kakkanye nzikakkanye eki nzaagala ajja zimpa namuwulidde yandi era yali bwamuwa emyezi ng'esatu ng'agenze mu 2022 nange kye nakola nendaza yali tanavaayo nagamba mpaamu emyezi 3 ng'agenze bwe yamala okufuluma 2022 nakugamba mbuno mpaamu emyezi ng'esatu male okweseetinga kakati naye awo wonna omuntu gwe wagamba emyezi 3 bw'abanga akulinze emyaka ng'akuwadde emyaka weeseetinge nze mba omukyamu nedda yebo ndoza alabanga omanye engeri gy'alina essente nnyingi ennyo kati gwe ow'emitwalo 5 alabanga entono naye naawe enjagala oziweeyo nti otume muntu ku dduuka aleme kudda ng'azirina olabe kale gwe olina nnyingi ow'omuntu emitwalo 5 nti genda ongulira ensawo y'omuceere wali aleme kudda tulabe bw'olitunula okukola live ku TikTok ajja okukolera live nze eno sikola live naye ejja kutambula era kye ndowooza nti abampulira n'abandaba batuteekewo bwe baba balowooza nti nimba oba yaba akuba pokopoko mu bantu nti alimba amanyi ayagala gaininga sympathy etya nti abantu bamugamba nnyo nti ali azaamaanya bamugamba nti alimba abantu baki kati ayita n'abantu nti abatwale egindi Canada wane Dubai okumpi wa mulema abatwale Canada waliwo abamulema okutwala e Dubai ongambe watanse biwulira kati anti nanga ndi kyenjagala waliwo abamulema ebyo byalfulumano mawuli tewaliraba nti abantu tusiriza abantu balina batwale Dubai byagala ne Canada jabbatwale Dubai baali batwalira mmeka ntonoko nnyo miliyoni nga 2.3 ino si wa 16 mumuwe 16 jabbatwala nze ataano ganga nanga naatero gampa byayogedde lozo nokafuna ate bwe mbasiga funyika kati bw'obanga oli tasobola kuwa muntu mitwalo 5 ng'omuwe miliyoni 16 nti akutwala Canada oba musiru baba bakuloga mpozi nga ne gavumenti yeri tetegeera kyekola oli nga asinziira wammwe ng'anyaga abantu ng'abalimba mbu abaleeta yagula yettaka oba faamu mwabateeka mwabatwala bo be banaamuleka naye ate abo bajja mufiirako abo bajja mufiirako ezo nnyingi gwe nkugambye nti nze ajja zimpa ezange osaaga nze nkugamba kino bw'owuliranga nga toyagala kutoba towuganga kati yawuze ate atya okutoba akkiriza okutoba yawuga amanyi abantu abamu kati nze agamba omuntu nali manyi olina empisa oli muntu mulamu otegeera biki nti yes kale oba sirina buntu bulamu nze nkugamba nti among the most disciplined artists in Uganda nze ndi omu ku basajja abazanyi mu Uganda oli batalina kakuku nti ki wali akanina kajje naye nze gwe nkalinako wuuyo kakati ate nakulabako okwo gwe nkumanyi tewaliyo mugundi nga batongoza gundi eyo station house girl nze nakola ne interview bwe wali omubuuza yaddamu biki bwe batuuka okulonda omuntu asinga empisa mu art bandikiwadde atali mwesimbu atalina mpisa bwatuuka atya okuŋŋamba mbu yannyamba buli yambeererawo kugundi labonita atuuka atya okuŋŋamba ndi yannyamba ki kituufu yagambye yakuyamba muki yakuwangayo ne ku ssente enkalwawo ng'azimpeerawa lwaki yamala kulaba nga nzize kuzannya n'azimpa nze ssente zampeebwanga nga bwe tuba tutuuse okusasulibwa nga zivaako ate kyakubiri saagala addemu kusindika mannyo nti yannyamba bayamba muntu nga tolina kyomufunako n'okwata ssente n'olaba nga abatambula bali n'omuyita ndi jangu n'omuwaabi nti obadde ogenda kukola ki tingenda kugula mmere nti ziizino gula teyannyamba she took me on merit bampita nzanye nabo kuba nali nina ebisaanyizo n'obusobozi n'amasannyalaze kuba mu Uganda mulimu ba artists bangi lwaki bo teyatwala kwabo lwaki yanoonyaamu nze mu ba artists abangi era bwe navaamu mu gundi yaabwe nze maama kinene ne bisambi bitereka bwe twavaamu ne witini nanca ke baatandika nga aleese basita be yali nabo mu igozi kaatambula akosimuke kagiramu kachapizo mwali nedda kachapizo twali naye eri mabega ne tugenda kati mwali mu bamayinja yaleta bamayinja nateka mba Sophie Nantongo
n'ateekamu baani Katambula abo tebaali basita baali basita ku mirembe gyabwe nga be basita naye tebaalina masannyalaze. Kati njagala awandiika akalala leero nkabeeremu alabo batekatambula waliwo bwe ndimu obutatambula mukyasobola okukwatagana naawe gwe nayo anti kakati netubeeramu nga tetukwatagana era nga balinda bulinzi nga embiranyi ate bagambye nti nno gundi kavani teyasambanga ne ba gundi ne ba Messi mu ttiimu emu baali baagalana. Kakati nze amasannyalaze nina nakati ngalina ate era n'obumanyifu oleme kulowooza nti ye omuntu aba mumanyifu lwakubanga ayimba n'abatayimba tuba bamanyifu tuba bamanyifu nga mmanyiddwa nga omuntu atunulako nagamba oyo egundi n'olwekyo nze njagala ki akwate ssente yange agimpe. Ebintu byonna byonna emirundi egisinga obungi abantu bwe mba mutandika ekintu nga tekinnafuuka ssente abantu bakitabukiramu. Kati ziri ezaafuuka ssente nazita jagamba nti tebatusasula simanyi oba gwe wakolako mu gundi nga tebasasula nabo mwezi gwe witawo nasatu mulu muteduwera kakati tukiraba kakati ongamba otya nti watwalangayo waliwo content agenda ono air ne bagana contract abatagimenye bagize tebakukwata UCC tekuggala content w'abantu n'omukozesa nga yawayiriza mu Nation Media mba Nation Media naye mukuba mu ki yayogera mutebe byakola ki tebeje kati mbonalabyo byo manyi sagala kayanira mu bintu bya sente bya talent ezo nenzita nozita no yagazi nenkalu ezange kuba nazijjaka kwa TV wali ogikuze no mwana ogitunga n'abaana bagimmanja abana bagere bawasiba fumbirwe nabo batatu nedda sebo biri bintu bya tata wabo gwe kakati nawe yonje kale mpe yeewuwo wabo kyali batandi bote balakubuuza bagamaje omusajja abadde mukambwe nenjimuwa ntase mukwano gwange otase mukwano gwo lekaze tokubya bana kakati no sebo kyenjogerako simanyi nti kyobadde oyagala kuŋŋamba naye nze nkugambye ye stand yange I want my money because I worked for it I sold my thing to give her that money and she lied ne trip to yaliwo kati butaba outside kifuddeko yandi kutesende zange naziza nti biri biganyi kwata sentezo passport yeganyi naye notandagana ku form nti bibino yino baki notakola communication yonna ubwo buba buyayi kyokana ofuna omulala n'agikola mu 4 days munnaku nnya ne baŋŋamba ndi genda egindi genda okola interview nagenda okutuuka nga bamubuuza nti are you Mr. Ibrahim Sematima nti yes we were told you are coming today tionti ntiwe kino nakino nembibawa aŋŋamba nti so genda mba ndi awo nga basindika message nti your passport is ready after 4 days jangu ekyambogo nogera nogikima nali nyingira ku mulyango bwenti ne basoma Ibrahim Sematimba. This lady decided kakati yali silent muleme kulowooza nti bwe nkolagana naawe nembeera nga ndi mukakamu mba setegeera and never think nti bw'obanga mukolaganya n'omuntu nga gwoliwo nga leader waabwe baba tebakutya lwakubanga otegeera nnyo bakurespectinga lwakuba batendekebwa nti leader wo omuwe ekitiibwa naye bw'ovaayo nga bwe wavuddeyo awo ozaabika emipiira ne tulaba alina desert dura ne field track nze nina desert dura guyita mu senyu wadde gwokya gutya gusigala mulamu neno yagude ku ngeri ko omwana kale ajja kuwulira nze ali ku mbogo nfumiteko embogo enfumiteko ogimanyi yenze embogo enfumiteko oba enswera y'omutuntu yenze ate enswera y'omutuntu ogimanyi ogw'omusota ogumanyi oguzimbye obulago bwe guti bw'oba ojja ne guwanda amalusu ne gayite eyo cobra kakati yenze mu ttuntu ate nzaagala oba ntya yewe omanyi bambagize nemagamba nti onajja mu kamera nga bazikuwadde nja kujja era abantu mbagambe nti yazimpadde ziizino era kati nsiizinze kuba kati omanyi lwaki ngamba azikuwe kuba kati kusinza ku byayogedde ku social media we yagendera ebintu bye yayitamu kwoza toye mbabayo sabyoloni bye kyamutwala okwoza ebye Canada nga ne State Council eyagala abatenda yandisabye tenda ya wano nakola ki nayo zabini toyize wano zimanyi zaawukanirawa ebijanjalo kyogamba nti mu Faransa Canada tebiri bayita beans balya pizza wanji balya pizza naye nga tuyi tolowooza nti kati oyo oyinza ogiriira mu ng'ogiyita ebbakuli era yonna efaanana toyi egenda mu bikoze lwaki yagendayo atubulira okwebyoza ebyoloni nakuno kweri yakutte tenda ya kanso tewaliwo abalina tenda abakwata tenda yayo
Bakoye bubi. Si nze namutwala okubyoza. Nti obanze namufunira omulimu gw'okubyoza. Naawe zambu abata abantu bobeera bubi batandika okwogerera bubi nze tukogerera bubi tobeeranga kukuno ng'oli bulungi. Nga tebakwogerera era lwaki olowooza takyakolagana nabo yali akolagana nabo bonna nga bwe yali mu bandi yonna nga takolagana nabo bw'abanga ffe babi kale adde yayimbire gye yali ayimbira mu banne bw'aba nti ayogera bulungi ye tuwogera bubi tubwogerera bubi twali tulaganye kwogera tutya twalaganako nti tujjanga kwogera bwe tuti naawe era oyogera bubi yabaze kaki okujja mu shushu okuddamu okutunula mu yalowoozezza nti kijja muzza naye ate kijja munnyika bunnyisi kuba abantu bajja kutegeera abaali batakutegedde anti kakati kyekyo ate nobako abebweru twalabyeko yakoze video ngagamba mujje eno nga mulemereddwa Uganda ate odde eno ntandika okwogera ebintu byosanze nkola abe wakati babimanyi ate ekyo nso nako kuwakula ntalo ate n'ekirala gwe bwoba wagenda eyo ffe tetukutumangayo afaanana nga bano abagenda mu nsiko mbu twalwana ani yakutumayo wagendayo bintu byo nsiriwalirako nze omanyi nze saagala muntu nepankirako kwenkanaawo kakati nze kyenjagala kimu aveemu ebyo ebyokuleekaana kukola biki zabakwata azikwate oba aziwaggwe ozimpe zisiina buzibu aziwe gwe yeesiga yenna nti zimutwalire nze nga nva ku ki esimu yange naye agirina aziteekeko yero yokwewala ebyo byonna byonna oyinza bw'oba otya eŋŋano nga toyagala kufuumuukira tewali kikozesa capati nze ebigambo nina bitono nze njogera ebigambo bitono ndi musajja mukkakkamu oli amala kummanyiira n'alyoka alaba obukaawu bwange ne kamulali aba akaawa wadde omulaba ng'ayengedde awo naye aba akaawa oba anyirira oba tanyirira nze njagala ssente zange nze ntegera olulimi lumu lwokka ssente kubanga ze namuwa sirina kirala kye namuwa era simubanja ate n'ekirala nze sibanja ndala zonna nti obali biki biri bagamba ogenda n'oba ng'oyogera ekintu ate bagamba obusente wazanya yes bwe niba nazanya ekyo yali talenti yange saagifunamu ekyo n'enkita kati nagisigaza teyantwalako mutwe gwange n'obwongo teyabutwala era bukyagenda nzanya makampuni gundi filimu gundi companies z'amaanyi zezinnona n'enzanya era n'ensasula promptly ate bulungi nnyo n'olwekyo akwate obuntu bwange njawala abaana bange kuddayo bagulira ki tunda property yo sente zo kigude tekifuddeyo ekinnuma oli butabuta ngamba otya nti oyagala express n'otabaako kyonnyega bisambi bitereka gwe ntwali tukolagana naye ye yantwalayo kati munoonya naye simulaba gwe nandigambye nti munayigamba omuntu gye wantwala bamutwala mbiri amugamba nze saabitegeera ebyo ngeri gye yagendamu nange nalaba bulabi nga tazze naye nze nandimugambye nti omuntu gye wantwala ng'ali bw'ati oba omumanyi bisambi bitereka oba oyagala ojja omukubireko omubuuzi ajja kubulabanga akalanga amalira agende omukazi omugamba ate watumye omuntu anzije akwate esimu yange anzimu yamugamba ate munaye gwe tolabanga gwe wejjeemu kati nze nkuzaamu bazanya bisambi bitereka ekyo bwe bityo kakati nze eyange game yayiika eno yayiika nze nkomyawo amina mzee yakatabuse sesha wa mzee sentezi lwaki balagira mulagira okuzimpa lwaki balagira mulagiri ngati gwe wamulagira okuzitwala oli yerowooza azimpe omanya abantu bwe webikirira abantu ekifaananyi bafuna kirala ti ono munnaddiini ono ki walabeko omusiraamu gwe baziika nga bamubanja ne bwali bagenda muziika abafamire yange bakimanyi era bagenda bakayane nti ono abaana bange bagenda kayana tv yaffe tebagiziika tv yaffe ono yagirina Amina.